Nabona Yesu babona babera kukuwa nga basabiriza abaana tebasoma bajja bagandi baleta abaana bato kyekibalesa ku myaka ne babeera nga basaba babeera nga abaana babateeke mu masomero basome
abaana balina emize n'omulimu abakuba n'okubba bakubeera abaana babakulu batambula ne bafuna begoma mu bisiikirize badi abaana ababato ne bajja n'abaana abakataleka okutambula ne baba nga balina bayigiza okusabiriza omwana alemera ku musopiya nosanga agasabiriza omuganda totula wamu n'okuvuma abo abaana balina empisa embi abamu n'okuvuma bavuma abantu nga bomudde avuma abantu avuma amazzi yani oyo avuma omuntu tandikira Linda Manya gange nze Raymond Musana danga nkola n'ekitongole ekya Cap AIDS Uganda entinda wano naye olunaku lwa leero tusobodde okolagana wamu ne KCCA okusobola okurestuinga abaana 154 okuva ku Swiss ze Kampala mu programu yaffe eya LCA programu mu Uganda Joint Action Plan 2 era nga tukolagana na organizations 14 wano mu Kampala. This is
leero eno y'emu ku activities zaffe zetutandise nazo mu joint action plan gye twalonche nga tuli director wa KCCA last week Friday ku Silver Springs Hotel. Abaana tugenda kubatwala na park waliwo settlement area gye bayitako Blin nga Ministry ya Gender Labour and Social Development yeri in charge of this settlement. Abatwaliddwa bano abaana betutuddeko eyo ku Blin waliyo programs ez'enjawulo tugenda ba rehabilitatinga tumale tubasomesa income generating activities nga okukola sabuni ebyo ebintu by'emikono.